nangaba kusibudde naye bwera gantu ozadde omwana ozadde omwana muwala era gantu ozadde omulamu gaye mulago okole gaye noonya omulamu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu atigwo masira nkwaniriza nnyo omulungi omulabe wa Delta TV ku program eno ebintu bizibu. Nze nasaliriddya ojja kutuusaako ng'era olunaku olwaleero munange tuzze n'omwana omuwala eyitibwa Namusisi. Omwana ono yayokyebwa era nga kigambibwa nti yayokyebwa kitaawe. Omuzadde azaala omwana otuuka otya ku busungu okusobola okukola ekintu ekifaanaganako bwe kityo eri omwana gw'ozaala. Sibimanyi naye ng'essaawa eno yennyini tugenda kuba tugatibwako Namusisi nga atubuulira ensonga eyaviirako taata okuba nga amukola ekintu ekimutuusizza okuba nti obulamu si bulungi n'akamu. Neyungaako tulabe omuwala ono ate tumanye lwaki bizibu. Nnyabo omusanyusa okulaba. Ale nnyabo. Oli otya? Yendi. Olaba obulamu si bulungi. Namusisi kiki ekyakutuusa okuba mu mbeera efaanaganako bwetyo? Nali muto nga nsoma bebi. Nali mbeera wa jjajja taata najja nanzibayo. Nantwala ewaka nga waliyo siteepu maazi ate nga maama wange yavaayo. Kati taata maama omuto nandoopa nga mbu ndi mubbi. Kati nava ku ssomero ng'enjala ennuma. Nentoolako amenvu gaali mu ddiiro ku ssowaani. Nentoolako limu. Bwe natoolako limu maama nansanga n'agamba ani alikuwadde. Ne mugamba enjala ennuma nankuba. N'agamba wano waliwo maama akufumbira emmere. Taata nga yabyogera? Maama. Kati maama n'agamba taata olukomawo ngenda kuloopa. Kati taata bwe yakomawo maama yagenda gye batereka amenvu n'aggyayo akakota kalamba n'akawagulako amenvu n'agakweka. N'alekako ekintu nga kyereere. N'agamba olina okugamba taatawo nti gw'ogalidde ate nga ne ku ssowaani kwaliko abiri nga nago nziggyeeko limu. Kati maama n'agamba gonna nze ngalidde nnina okwogera. Ne mugamba ndiddeko limu. Kati taata we yakomawo nandoopa. Taata nankwata nankuba n'angamba lwaki obba. Nankuba nnyo nanteeka ne ku muti gw'ebisaanyi n'ebinjokya. Nankomyawo ewaka maama n'amugamba nti naggamba omwana oyo mubbi mwokye. Kati taata n'awulira obusungu n'atuma maama essanja. Essanja ekitooke kyali kiri ku malaalo n'akisalako amasanja abiri maama. N'aleeta n'omuguwa. N'amugamba leeta n'ekibiriiti ne banteeka essanja mu lugoye mu bulago. Taata n'akoleeza omuliro. Muliro ne gwaka nga weebali awo nga tebantaasa. Neiba ye yava eri ebusukka kkubo n'ajja n'antaasa twali tumuyita mugole. We yajja okuntaasa n'ansumulula n'anjiwako amazzi. Maama n'adduka n'avaawo taata n'asigalawo. Neiba yakuyiwako amazzi? Neiba ye yajja okuntaasa n'azikiza omuliro. Taata ne maama beegatta wamu basobole okuba nga bakola ekikolwa ekyo? Iye. Mpozi walina emyaka emeka? Nalina emyaka 7. Oli mu kibiina ki? Baby class. Ekyalo kyammwe wa gye bakolera ebintu ebyo? Wantaayi. Wantaayi wa mukono? Seeta nnyiize. Kangulumira. Mukyalo kiri Kangulumira.
Kakati mukwano njagala tubulemu katono lwelwaliro olunaku lwolusoose okubba kale okutoolako nze kati nkuyita kutoolako kumanyi njala yali ekuluma n'otoola ku menvu ne weeriirako lwelwaliro olunaku lwolusooka okutoola ku menvu maama ono gwe wali obeera naye ye yali akuyisa atya ebyokulya yali abikuwa oba yali nga tabikuwa? Baaliwo bamaama babiri naye nga maama tampa byakulya nga maama oli omulala yampa ng'era waaba taliiwo nga sirya ate ono nga nkubakuba nnyo. Taata yalina abakyala babiri bonna maama wakuzaala kye yaliiko? Yaliiko baali babiri nga taliiko maama. Kakati golowooza lwaki maama ono omulala yeeyisa mu mbeera bw'etyo? Wali muganzi nnyo eri taata? Gwali mutima gwe mubi kola bw'atyo lwaki? Mu buto taata nga yakankima yali anjagala maama n'agamba nti okwagala kujja tuuka ekiseera kuggweewo naawe obeereko ng'abaana abalala. Era we yandoopanga nnyo ebintu ebimu naye nga maama oli yantaasa nga taata atukuba babiri ne maama oli nga ye aloopa ne bankuba kati maama n'awulira ekisa n'ajja n'antaasa taata ng'ava ku nze ng'akuba ne maama nga ye aseka. Taata yalina abakyala be bano babiri yali asinga kwagala ono yali ng'aloopa ennyo? Ye yali omuto. Gyali ku kyalo? Yanobawo ewaka ali Sudaani. Kiki ekyamunobya? Baalwana. Ne taata? Taata embeera ze nsaba otunnyonnyolemuko yali muntu mukubi? Yali mukambwe nnyo ng'era ewaka mukambwe abantu tebajjaawo. Era baŋŋambako lumu nti toloka odduke. Ne ntoloka ne nziruka nanguba nnyo naŋŋamba onaddamu ottoloka nze sigenda kuddamu onkubye nnyo. Kulya ku menvu ago kyekyakuleetera okuba nga oyokyebwa okutuuka bw'oti? Iye. Tuddeeyo emabega katono. Bamaze okwokya neighbours yakuyiridde amazzi kyekyaddako bazadde bennyini bakusitula ne bakutwala mu ddwaliro kiki ekyaliwo kaawo? Ekyaliwo nasulawo baamala okunjokya ssaawa nga 12 kati ne bannyingiza mu nju nga banjokyezza ng'abantu batya taata ate ye teyadduka yasigalawo ng'anywa mmindi ye. Taata akola mulimu ki? Musawo muganda. Bamuyita ani? Alex Mbaale. Alex Mbaale. Nakwe tugende maaso. Asigalawo anywa emmindi. Nga ali mu ntebe atudde nange ne banteeka mu ntebe. Kati obudde ne buziba ng'era ndi waka nga poliisi teyazze kutukima. Ono omukyala eyantaasa yagendayo ku poliisi ye yawaaba naye poliisi yedda teyali nnyangu ng'erwawo. Walimu akakyogwa? 1999. Naawe 1999 bwe bakwokyeza obadde bw'oti ebbanga eryo lyonna oba sinaba kukitegeera bulungi obulamu kale butambudde butya because kino kyendabanga sibitegedde nnyonnyolaamu. Nze bantwala poliisi yajja enkeera netutwala mu ddwaliro taata naye ne bamutwala mu kkomera kati nze ne banzijanjabanga nempona maama nanzizaayo ewaka ne ntandika obeera naye kati ebbwa lino ne liwonera ddala naye we naweza emyaka 13 kyabomoleranga muno ng'ekizimba nekyatika maama ng'akisalira muno. Maama ono yali akwagala? Maama wange anzaala olwo nga yajja okunzijanjaba nantwala. Bwe mumaliza ebya poliisi maama ategeera nti bakwokyezza akuzaala ajja nakukima?
Yajja n'ankimera ye yanzijanjaba n'omukyala oli eyali omulala step maaza eyali anjagala. Kakati maama akujjanjabye otusize ejja emyaka 13. Lwe naweza ejja emyaka era ebbwa lyasigala nga lintawaanya ng'ebbugumu wano mu kifuba waasigala wa lwedi nga mbeera nteekangako ayisi maama n'anfunira amakerenda gembeerako. Kati we naweza emyaka 2 amakerenda ne ngavaako nembeerangawo naye ng'ebbugumu ndiwulira kati nentandika nga gulanga ayisi nga nteekawo. Kati we nateekangawo nga nteekawo n'ebigoye ebinnyogoga. Kati lwali lumu akazimba ne kakwatawo wano wakati n'enkatakule ebbwa lye lyatandikira lino. Kati ebbwa lyatandika limaze ebbanga ki oba omaze ebbanga ki ng'oli bw'otyo? Okutana ennyo weeriti lyatandikira mu gwa 7. Naye eri emabega limaze nga myaka nga kale 3 kwena kuba nzize nga ndijjanjaba nga likala nga ndijjanjaba nga likala. Kati we lyadda lumu ne ligaana okuwona. Olina emyaka emeka kati? N'emyaka 27. Oli mufumbo? Iye. Olina ku baana? Iye. Ekiwundu ekyo ebbanga eryo kyakukkirizisa okuba nti obeera n'omuntu n'otuuka n'okuzaala abaana kyali tekikuyisa bubi? Nali sinnafuna kiwundu kino nga waliwo nkovu we nazaalira. Naye ng'ebyokuzaala wazaala bulungi, buli kimu nga kitambula bulungi? Nazaalanga bulungi. Kakati namuse njagala tuddeyo keerasitira emabega. Poliisi yo bwe bamala okutwala taata wangambye taata bamusiba bbanga ki? Nze nali muto nga sibitegeera yagamba mbu bamusiba emyezi 3. Wali tobitegeera bulungi ebyo maama yayinza ndowooza obinnyonnyola. Okay, wabulira otya oba buli bw'obeera awo n'olaba ng'embeera gy'oyitamu nzibu nnyo owulira otya ng'ate omuzadde owuwo ddala akuzaala kikutuusaako? Mbeera mpulira bubi kuba mwekubako ne ŋŋendayo gy'ali ne mugamba taata ebbwa linnuma. N'aŋŋamba sikyalina ssente ze nkuteekamu. Mu kusooka nasooka ne mmukaka ne poliisi nampaako ng'ebbwa litandise awo ttana. Nampaako ku ssente naye nga mmaze kgenda ku poliisi. Kati olwagira n'agamba takyalina ssente zanteekamu. Kati lisiti y'okufa okwejjawo nze ne nsigala mu maka oba yejja kundekera amaka agende nze nsigalewo. Kati n'aŋŋamba ampadde ekintu kimu kye nnina okukola. N'aŋŋamba oba oyagala okuwona ogenda tuteeka wano eno mu ddiiro omufaliso nze nnina emiti gyange egy'okujjanjabisa. Kazi musawo muganda? N'aŋŋamba njagala myezi 3 ng'oli wano eno mu ddiiro nga totambula nga tova waka nga toyina ssimu teri wa bukojjaawo kujja kukulaba wano eno ne maama wo simwagala wano eno. N'aŋŋamba ku myezi egyo 3 nja kuba mponye. Ne mugamba taata kino ekiwundu kyayingiramu kansa tokisobola. Ye n'agamba nti nja kukijjanjaba nzijanjabye abantu bangi. Kati nze neŋŋana ne ŋŋamba we yanjokera alabika ayagala kunzigirawo ddala. Ate ebiseera we banjokera awo ayina gye yagenda eyo ku lusozi n'agenda mbu asaba mmotoka. We yagenda osaba emmotoka ne bagimuwa. We baagimuwa n'agivuga nga nnamu. Baamugamba nti alina okuddayo atwaleyo ente yaabwe.
Oku lusozi. We yaddayo yasanga olusozi lwegasse nga tewali nga we baamuweera tewali. Lusozi lwawa Namusisi? Nze simanyi. Wabiwulira buwulizi? Jjajja yafa nga yabyogera. N'agamba emirembe okubeerawo wano ewaka taata wammwe alina kunoonya lusozi gye yajja ebintu. Mulyoke mubeere n'emirembe naye ne baganda bange era abamu bagwa eddalu. Baganda abamu bagwa eddalu? Taata ono omusawo atambulira ku nnono oba ate alina ebibira byanonooza ebitali birungi? Nze simanyi, ndaba alina ssaba abalwadde bajja n'abajjanjaba. Abalwadde baawona ne bakomawo ne beebaza? Abamu bakomawo. Gwe mukulabako nga ggwe kubanga oli kitaawo, ebintu wabirabanga otya? Olowooza nti waliwo ebikyamu byakola ebitatuukiridde? Nze ndowooza nti yali ampaayo mu bintu bye kubanga ebiseera bye yasabiramu emmotoka we baagimuweera ate we banjokera. Kati emmotoka eyo bw'ataddayo eri kwebaza, emmotoka yafa ne waleeta bamakanika teddawo era eri waka, yafiira ddala olw'okuba yagaana okuddayo. Baganda bange baasoloozaako ssente tuddeyo tubitereeze, ye n'agamba agenda toolawo mbuzi emu gy'atuwa. Taata? Ye ng'agamba mbu eri baamusaba mbuzi. Luddawo eyo lusozi ki olwo? Nze sibimanyi era ye abimanyi kuba wabiwulyanga buwulizi? Ng'abamu babimanyi. Embuzi mwagigaana? Yagendayo ne mutabani we eri gye yajja ebintu ne bimubula. Wamubulawo we yagenda yasangawo mayinja, nga weegatta waliwo mayinja. Nga kitegeeza ki ekyo? Nze simanyi, ye waatyo wanyumya. Ono yagenda naye waatyo wanyumya. Kataata olwatuuka eyo yafukamira kwaga amayinja awali weegasse, kiki ekyaddako? Nze simanyi kuba nali muto we yagenderayo, maama ye yaliwo oli siteepu maaza. Namusiga olowooza nti ebikolwa bya kitaawo bye bibakutuusa okuba nti akola ekyo ekikolwa kye yakola mu budde obwo? Nziriraamuuko. Mbadde mbuuza nti olowooza ebikolwa bya taata ebyo byobadde otunyumiza bye yakola, olowooza oli involved, walimu yensonga lwaki bakola ekyo kye baali baagala okukola? Kubanga taata bwe yatuuka ku ssa ery'okukwokya kitegeeza balinga bakwaddeyo nti katuma okyaffe. Era baayimirirawo, maama yayimirira wali ne taata wali, tewali yantaasaako nga nkaaba. Mugole ye yajja n'antaasa ng'ali wala eri ng'awulira nkaaba. Maama omulala ono teyaliiwo? Baamugera taliiwo, nga yagendako waabwe. Era singa yaliwo yalintaasizza. Oli muzadde, ozadde abaana abo osobola gye bali myaka emeka? Bali myaka, omukulu alina emyaka 9, mulala alina 5, mulala 4. Baali bazekaawo ne bakubuuza ensonga eyakuviirako okuba nti oli mu mbeera bwetyo? Abaana bambuuza. N'obaddamu ki? Bo bamanyi abantu ku kyalo boogera nti taata we ye yamwokya. Naye ate n'omwana wange omukulu naye yajja n'addirira omuto asembayo naye n'ajja. Nga bajja batya? Omukulu yali ayokya kasooli mu ffumbiro, omuliro ne gukwata akateeteeyi, n'ajjiira omwo nga tafuluma ng'ate takaaba. Yagenda ofuluma nga gumwokyezza yenna olubuto lwonna n'ekifuba. Ate effumbiro lyali ku kkubo, kati abayitawo be baamulaba. Ate teyakaabako yadde. Bintu byamwe bizibu. Taata ono nga bw'ogamba nti yali musawo wa kinnansi, embeera bwe yasajjuka mwali mwe mutambuddeko okufunamu information
okugezawo okunoonyereza ddala mulabe kituufu kyali ki lwaki taata akikola bw'ati? Nedda. Lwaki nedda? Nze okusinziira mu birooto bye ndoota ntera nnyo okumuloota nga enjuki ziva ku ssabo zijja kunnuma, ente n'emisota eminene, ate naye ne mulaba nga nteeka mu kinnya kiri mmanju w'essabo nga neebasaamu. So okugamba blame yonna ogimudde edda eri sayidi ya taata. Kati wano wooli otambuza otya obulamu obutambuza otya schedule yo y'olunaku ebeera etya? Okedde ku makya, kiki ky'okola, abaana obalabiridde otya n'ebiringa ebyo? Abaana sirina busobozi bubalabirira, bali ne maama wadde naye talina kaayina, ate omusajja gwe nnina nannyini baana y'abadde anzijanjaba ku kitanda okumala ebbanga lyonna. Kati awo abaana bali ne maama, sirina buyambi bwonna kuba ndi mulwadde, ate n'omusajja naye takola kuba yanzijanjaba. Babadde bakujanjabira mu ddwaliro ki? Mulago. Bo bagamba ki? Tulina essuubi nti bwe basaba kino nakiri obulamu buyinza okuddawo ne butereera bulungi? Iye, baŋŋamba nti ebbwa lyayingiramu kansa, naye kaakati nina kubeera ku ddagala lya kansa kubeera kwendi. Nalivuddeko nnaku nga 2. Lwaki walivuddeko? Batuwummuzaamu, balitukuba wiiki nnamba ne batuwummuzaamu wiikisi nga 2. Kati bampummuzaamu. Olina kuddayo ddi? Nina kuddayo nga 14 Ogwekumi. Kikositinga kitya? Musasula ssente meka? Mulago mpozzi ssente ze batwagaza ez'okukalakata. Bagamba emisuwa gino gyetaaga kukalakata, basale kabina bakubeewo, naye baatusaba $1.4. Egy'okutereeza obulago butereere, naye ng'eddagala lyo ery'akawuka ka kansa ddyo lya bwereere. Mpozzi mubaamu eddagala eddala lye babanga tebalina ne bagamba genda oligule ng'ate lya bbeeyi, litandikira mu mitwalo nga 10-15, oluusi nga toziyina. Kakati ekirala bwe maddayo njagala nnyo tuddeyo ku taata ono eyaleeta obuzibu wano eno. Taata ongambye nti waliwo akaseera wamufoosingako, we bamufoosingako okuba nti abawa ssente, alyoka kugambye nti olina okuddayo mu kyalo weebake wali eri. Mu kaseera ako yabasipendingirako ssente meka? Kaseera ako teyatuwa ssente. Awo we twagenda twalina abasirikale, yawaako abasirikale $20, naffe n'atuwa $20 egya transport. Transport nga si ssente za bujjanjabi? Ye yagamba takyalina budde bwange. Yagamba nnoonye maama wange mulala nende ewa maama ndage taata wange. N'agamba alina abaana 24, naye nze owa 24 wenvaako tasalwa. N'agamba akasubi we kava ku bbaati sisalwa. N'agamba ate ggwe omwana omuto ogenda kunnemesa ku kyalo kuno, mbeere kuno nga ndi ku bunkenkerwa ggwe mwana, ate nga nze ggwe wammalirawo ebintu byange ne bansiba ku lulwo. Ne mugamba nti baakusiba ng'olina ky'okozeko. Ye n'agamba bwali bubbi bwo wali mubbi. Omubbi w'eryenvu? N'addamu n'akiŋŋamba ne bba wange yaliwo, yayogera ebintu bingi. N'aŋŋamba wali mubbi mu buto kyova nakwokya. Ate we mubeera mutunuulira eyo ente eriwo ewaka nti gye mutunuulidde ngitunde, nja kwetuga nveewo ekole mu lumbe lwange.
Okay, omwana omuwala namusi bw'atyo bategeezeza lyali lyenvu lyokka bwe liti lye bataguze ndowooza gano ge bajja ne mu nnimiro oba ekitegeera omwana okulyako nga mu butuufu ayagala okufuna ekyokulya ye taata ne maama omuto bwe batyo bwe basalawo okuba nti olunaku olwaleero omwana abeera mu mbeera bw'etyo. Alex Mbaale oli musawo wa Kinansi, sirowooza tuyinza okulemererwa ng'abantu okutuukako okubaako kyoyinza okutubuulira okutuukako tetwagala nnyo omanyi ebintu byakuwaayiriza tuyinza okuddaala neeno oba oli awo tetumanyi oba omwana ng'atulimba nga nawe taata olina ensonga zo oba olina ate story side endala gy'oyinza okuwa abantu abatulaba naye sirowooza nti ayinza okuba alimba. Kyannaku nnyo okuba nti obeera mu mbeera ezimu nga muzadde we akuzaalira ddala yagikutuusizaako. Tugendako mukuumulamu wabula bwe tukomawo tugenda kukomawo ne maama azaala namusisi abeeko naye byatunyonyola. Mwana yali mutonyo we bamwokyeza, so simanyi akaseera ako maama oba ye yabitegeera atya tobya atya naye okutuuka akaseera kano n'ebiringa ebyo. Kati omulemu tovaawo. Nanga abakusiibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu naye mulago okole era noonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu ogwali omusulu atiko masira embeera tempisiza bulungi n'akato